Mu kiro ekikesezza olwaleero omubulizi w'enjiri y'Abayisiraamu Ey'Emirembe ng'ono Mufti okuva mu ggwanga lya Zimbabwe Ismael ibn Menk atuuse mu ggwanga era nga waakukulungulako enzingo eziwererako ddala. Mufti Menk atambudde ensi eziwererako ddala era ng'ono atambuza enjiri y'emirembe okusobola okubukana. Wabula akawungeezi ka leero asobodde okwogerako ne bannamawulire ng'era ono atubuulidde ensonga ezimuviiriddeko okutambula ensi yonna. Coexisting with other faiths, with other races, with other people, with other inclinations. Well, this is the response to that, to say, look at what we are doing. And this is why, as a result of Islamophobia across the globe, olukuŋŋaana luno lwetabiddwako amyuka Mufti wa Uganda Sheikh Ali Waiswa, Ssaabawandiisi wa Buyisiraamu Muhammad Ssemambo n'abalala. Mufti ategeezezza nti omuntu okuba omutujju tekimwetaagisa kubanga wanzikiriza ki oba ki, wabula guno guba mutima gwa muntu. People look at a bearded man or a woman in hijab, and at times if they are not educated enough or have not interacted enough, they begin to think these people are dangerous. Not realizing we are all brothers and sisters. You do have a few unruly people who are Christian. Perhaps the unruliness is not from Christianity, but it's from their own either nature or misunderstanding. The same we would say about Islam, that it's not from Islam that unruliness happens, but it is either from their misunderstanding or their misbehavior. Mufti wano wasinzidde n'akubiriza abavubuka abatwalibwa buli kibuyaga ow'ebyobufuzi nti balina okusooka okulowooza nga tebannabaako kye bakola. It is a message of educating yourself correctly. Think carefully before you do anything that is negative, because the impact of it will go down generations. You know, if there is an act of hate today that is perpetrated by someone, it will affect many lives for a long time. We should use our energies as youth to reach out to people who are suffering. Ono olunaku olw'enkya wakukulembera Juma ku muzikiti gwa Kampala mukadde oluvannyuma akawungeezi abe n'ekyeggulo ku Hotel Africana nga tannaba kukuba lukuŋŋaana olunaasembayo Namboole.